Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala layikinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga mwetangira ebintu ebitali birungi. Ogenda kuba oliteeka mu kamooli waggulu ku mulyango ogwo ogw'emmanju oba ogw'emiryango. Njagala ofune eddagala lino ligenda kuyamba okubeera nga weetangira singa omuntu ajja n'akyala ewuwo nga tasobola kuyingiza ddogo eryo mu nnyumba nga tebijja kukwata baasanze ewaka. Kati n'olwekyo njagadde mbeere nga mbawa ku ddagala lino ligenda kuba libayamba bulungi nnyo okwetangira endwadde enkambwe zisumbuwa abaana abato wamu n'okwetangira ebisiraani amalogologo ago bye batera obbaleetera ewaka. Kati n'olwekyo njagadde okwese ku ddagala lino obeere nga weetangira obutafuna ebyo ebitali birungi bye batera okubaleetera ewaka n'ebibeera nga bibabonyaabonya. Njagala ofuna eddagala eriyitibwa muleke. Funa eddagala eriyitibwa muleke. Muleke eyo gw'olaba, naye njagala ofune muleke nga muleke oyo mu kumusimba wamukolako emikolo nga wamusimbiramu eggi lyenziriza. Njagala okozese muleke oyo oba okozese eddagala eryo mu kulisimba nga walisimbiramu eggi wansi lyerijja okubeera nga likkolera ku nsonga eyo. Olina okubeera nga mu kulisimba ewantu ng'olisimba nga walisimbiramu eggi wansi. Kati oyo muleke oyo gw'oba okozesa. Kati nga bw'olaba ono gwe mbalaga ali mu kakebe, oyo namusimbiramu eggi nga kakyali katono nakasimba mu kakebe kano kumulaba, naye wansi nasoosaayo eggi ly'enkoko eryenziriza, enkoko lyerekawo n'akula. Kati ky'obalaba nti kati ono yabeera omulungi okuggyako eddagala eryo lyenjagala oteeke mu kamooli waggulu mu mulyango ogwo oguyingira mu nnyumba oba mu mulyango ogwo ogw'emiryango. Muleke abeera ajja kukuyamba bulungi nnyo okubeera ng'akuyambako ku bintu ebyo ebitali birungi bibe nga tebiyingira mu nnyumba yo. Kati nsaba oggyeko obukoola bubiri, ggyako obukoola bubiri nga tebuliiko kaddamegi n'akamu. Ggyako obukoola bubiri oba kuulako obukoola bubiri nga tebuliiko ddamegi wadde n'akamu. Buzinge bulungi nnyo. Omala okubuzinga bulungi busonseke mu kamooli k'ennyumba yo waggulu ku mulyango, naye mu kamooli waggulu fuula engeri gy'okazingamu bulungi okakweka omwo mu kamooli kabe nga tekalabika. Kwegamba gwe woolaba nti ojja kusobola okukakweka obulungi bw'oba okateeka. Kati nga bw'olaba wenkulaga awo, osooka kateeka ebweru n'okakweka mu kabaati ng'ako k'olaba kubako ke kamooli just kabikibwako akabaati. Okitegeera ebweru kali bwe kati osobola okukakweka munda omwo ne butalabika, oba osobola okudda munda nga bw'olaba obumooli munda osobola okubusonseka mu katimba ako ke bateeka ku bumooli n'okasonsekayo. Lijja kubeeramu bulungi nnyo era ojja kuba osobodde okubeera nga weetangira ebintu ebitali birungi. Ebisiraani bijja kuba tebiyingira mu nnyumba yo, bijja kukoma ku mulyango ogwo bibeere nga bikwesonyiwa. Beera ng'okozesa eddagala eryo lye bayita muleke, ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala layikinga video beere bulungi. Mweraba.